Okay. Tumizimani. Kama yeye anasema. Praise the Lord. Subiri amina kama yeye anasema. Watu kama baba. Oye tufunde wana. We come from far. Kuba breakfast again. From breakfast again. Oye nani kwa Lord? That blood is sin. I have my sin of shame. I said, give it to me. I gave it to him. I want to Please come down. Just order.
bwatumaliriza lazima amanyi erinnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa. Is the most humble person. Actually, I don't know if it's David, but he's the most humble person. Therefore, when you come to me, I see you, I want to show you that I love you, I believe in you. Governor Batu Zogoko is in there to Sabina, Ukama Pume, Ukama Punyese. To Sabina. And to Sabina, come on, Sabina. Pastor kusabire Katonda kuseko bukomi toleka kukabikonna Katonda alikukuuma ekyo n'emisana nzemu okusabira nate Katonda akuuma amagambo famire yo nsabe Katonda akunyweze mu ekyokola nsabe Katonda akuume ebintu by'oyagala Katonda akikuwe mu linnya lya Yesu. Agenda seko ebimuli olebo zake ninde mwana olebo zake olebo zake wewe wafirikiana kakijizo kutanya mazi na zeseyo atenya tatawele yu kwa wake President wafe andako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mwe basekulu bakulu Mr. President naye nga tumanyi ti celebration eno gyetukoze engeri gyetuwadde ekitiibwa omusumba waffe kati omugenzi tukimanyi bulungi nnyo nti ajja kuba atuuka mu nsi ensuubize era nze nsogera ddala okujjukira ekintu ekyansingiza ddala okwagala nnyo omusumba kati omugenzi Pastor Igabu bwe yavaayo ng'ayogera ekyo ekimuli ku mutima ng'ayogera amazima nga nange ebyonerera ku mazima bwe baagala okuntulugunya ne bankola byonna byonna nennemerako n'omusumba ono bw'abadde kakyalemerako kyekyo olala ne bamutuma ne bayogera ki akisigalako tekumulaba wano bansiba amaaso banteeka eddagala mu maaso ne bamenya n'esigala ku mulamwa naye nawulira bulungi nnyo nga ne Pastor nga yagamba bamutwala mu kwogera nga bamutwala ekitanya n'agamba nti ajja kubeerayo kasaba nga kyayogedde akikkiririzaamu naddala ebyo bakugamba ne batakugamba ebya coronavirus n'ayogerako bulungi nnyo era basibale banyabo bategeeza ti amazima ago gamufudde ow'eddembe era afidde mu ddembe era agenda kutuuka mu ggulu nsanyusuubiza era asobole banyabo tabanga okubategeeza nti bino byonna batunyigiriza mwe muddeemu maanyi kuba katufunye nabbi wakiri azzeeyo ewa Yesu azzeeyo ewa Katonda ategeeze Katonda
era nga bwekize tikijja mu kaseera kali akulonda kijjire mu kaseera kyakugenda kwewandiisa era tokolaba mu bapulezidenti olwaleero lwetugenda okugamba nga tukubalekera musumba waffe Emagombe era pulezidenti wafaddako yasembeyo okubeera mu kifo kino kitegeeza yagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga lyaffe Uganda. Banange twesabye tulabenga tusobola okulaba nga tuyitamu mu mirembe naye temutya oye nayenayina abatiisatiisa mugambe kitala kyafula kutukola wabula tujja kusobola okulaba nga tuuka mu nsi eki ensuubizi ebyemikyala tugamba zituge eyanziza kugenda ekiseera ekibi kyabwe mukama b'omukisa bana bantu tebasibanga Mr. Badanga mulaba yasebirinya mulaba Muhammadi yayingiddewo era nkusabira naawe oyingire muvumenti olwekyengera bamwita Mathias Walukaga naye musabira ayingire mu muvumenti kakati noona mwamasaamu mumanyi naye temu mu muvumenti nga ffe twaleyiseewo nono bitayingira mu muvumenti nga ffe twaleyiseewo ono zange atwesibyemu nnyo ffe naye akoma mu muvumenti nga ffe twalawedde wakulako mugaliza amaanyi kati katonda ekimuli Mukama yebazibwe Mukama yebazibwe Mukama yebazibwe Tukiriza wale kumara